waliwo baddiikuula babeera okuwodde bakanula amaaso banywa omwenge ne banywa enjaga. Ekyamazima Katikkiro Omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata ku Kabaka. Towabudde ebintu bitali mu makulu. Katikkiro Mayiga kyakoze principle okusinziira ku baana ba internet bagamba nti wano abakubye Bobi Wine direct ate nga bo bayina okuba nga bamuddiza kati nno olutalo lubaluseewo. Ngenda kusaba nti video eno gimpeleka like nsaba ogiwemu ku kadde katini nkuletedde eyampuuga kye yamukola wabula nga era still atutegezza n'agamba mu bwangu ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agenda kuba addizibwa ku butaka obutasukka bbanga lya weeks 2 maaso ngenda kuba nga mukuwa abyeyogerere wabula bino bye bigambo mpuga beyayogera abaana babireetinga nti wano wayogera ku njaga n'okunywa omwenge abaali kulumba Bobi Wine direct. Tosobola kulembera banno oyagala kukyusa ggwanga oyagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywadde wayini abala boogera tomanyi kye balidde oba kye banywedde balya mmere ki ne mugambo wange abantu bali ebintu bingi simanyi bibagaaya. Ebyo byali ebigambo bya mpuuga eri Bobi Wine kati nno ku internet era still emessage eyo gyentandise nayo eya Katikkiro gyava okuba nga aweereza abaana bagamba ono agitunuza direct mu Bobi Wine Principal Robert Kyagulanyi awo wenyini nja kubuuza message eno eragawa era nga ffenna tukimanyi abaana ba Bobi Wine oba abaana ba struggle be basinga okuba nga obaolyawo babanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye nga gefuna okuva e Namibia Ssaabasajja Kabaka agaliwo go wakuddizibwa kuno ku butaka mu bwangu obw'ekitalo agamawulire okuva ku bali okumpi naddala ensonda eziri akumpi ya Namibia nga ate ziri zesigika aziraga nti Ssaabasajja atulinza okuba nga tugenda kufuna essanyu anytime from now antegeddeko nti ono wakuddizibwa ku butaka wano mu Buganda wabulanga agendo bayo amalagalaga nti si wakujja direct mu bantu wabulanga bajja kutegeeza Obuganda nti essaawa yeno Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga mwali era bajja kuba balaba ekiseera ekituufu wajja okukola kye tuyita public appearance kati nno nja kweyongera nkusabe nti byonna byokola teekamu salazo ate Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka wa Buganda nenga Baabataka wetwogera bo baba releasinze bali mu hotel bali mu kubanga bagezako okulaba nti oboolyawo bakomawo olw'ensonga ekigendererwa ekyabatwazizza kyo kirabika bakkiriza nti kigenda kubanga kisoboka. Ati nja kujukiza Sheikh Ashraf ono musomi wa dduwa era kugamba nti ekintu kimu ky'oba okola agenda mu maaso amukubireko waggulu awo ojja kumanya ebisingawo ku eyo ensonga. Abajjula airport pickup bagamba basobola okusabaza okuva ku Entebbe airport ku bbeeyi layisi ate buli kimu ne kitambulira ddala bulungi nnyo. Katikkiro Mayiga talina bigambo biwomu eri abo abavuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Eno speech ye agikoze mu dakiika ntini nnyo wenkoledde video eno wano Konda Boy subscribe nga teweerabira beberege ebica ne batuuyana temubiwabudde wabula mubagenderere abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe. Wali okirabyeko ekyo bw'oba nga oyagala omuntu asiba lo bw'oba onoonya yasiba lo noonya wa mutima. Twali tuli eyo mu Nalubaale ennyanja n'etabuka be nali nabo ne batekema naye noga nze ndi wa mutima mukakkane. Ennyanja Nalubaale mumanyi obunene bwayo era bw'oba oyagala ogitegeera ogenda ku lyato lino ery'enkasi n'olaba amazzi bwe gasituka lootegeera amaanyi ga Katonda naye kale wesitiira nnyanja ti ate muloddokayo nkuwe mundaba nnyina li kyembadde nze mundaba mutya wano ekyama Katikkiro Mayiga Bobi Wine agwayisizaamu eggaali oba nedda njagala ompe comment yo naddala ku eyo ensonga kubanga wali ku internet abaana ekyo kye balimu kubanga bagamba oba ali ku bano abamulimu kubanga bamubanja Ssaabasajja wali ku mikutu egya internet nga bonna bagamba nti Katikkiro tuwe Kabaka ate bwajja n'aba message ne bagiwakanya. Enkwe z'Abaganda enkwe zenge z'Abaganda ne bagenda nga bapromotinga buli bwe balaga Buganda ku ntikko Buganda ku ntikko Buganda ku Buganda teridda ku ntikko. Lwaki erina abeefuula abagezigezi bangi mu Buganda wano wosanga okwetutumula okutali kwa ddala alone and frightened isolated bamutadde wali bamutadde bamuvuddeko
genda abo be batambuza nti Buganda eridda ku ntikko teridda. Kati gwayeyinula ne Buganda neewuunya simanyi neddira musu azifa omusugu mumanyi inze ikyuli nti ova olaba ekika kyala kitandikira ku butabuliki tombuuliranga bintu birala simanye n'atambula nga agaziwa simanyi owenkerebwe simanyi akulira emmamba n'omutunuulira logamba synchronization za brain n'abeerawo nga yenna yeeparawuda nti simanya ow'omusu faaba omusu gukumanyi nze enjala enzitembu kubanga engabi eyitawo nalidde dde engabi buli lungi nnyo wano mu Europe twawula abaana abeddira endiga osanga teridda ku ntikko zekubuulidde kati gwe tijja ne batijja ne badduka emisinde ne batijja neera aba si kabaka bamusalawundi nga yaggwa okuva ku ttaka kati olaba basalawundi nga kabaka olaba bagoba naabagereka mu lubiri kati wetubagamba nti no babbi battaka nga mugaana te Buganda teridda ku ntikko n'abakalamojja bajja tuuka badde ku ntikko nga Buganda yeyongera wansi ezo kubanga ki Abaganda newe mulyagala mutya Obuganda ababbi bali awo Emmengo bambadde obukookolo bw'ebitiibwa Buganda bugenda ku ntikko eyaawa nga bugenda ku ntikko ki buli wano ezo mboozi zaabo tereze ttayi kyuli era simanyi Buganda egenda ku ntikko Buganda ensonga semasonga tebalina nsonga yonna semasonga Muwanga Kivumbi simanyi ne beeronda simanyi Buganda caucus. What business does Buganda caucus do? Ekola ki? What do they do? Ababbi bali Emmenga obeetooloola kabaka wammwe ne bamuzingako we bati kabaka alina obutuuliro assa bamwetooloola basoma ebitabo balina companies babbye ettaka bakoze company eziri feke emmannya ga kabaka balimbye ensinti za kabaka perception on the population bantu bawano balivinga mu deception babalimba ne bayeyambaza obukanzu n'obuzo banoonya okulya enkoko z'abantu ku mikolo kubanga buli mukolo gwe batukako simanyi soka ow'emmamba maaso simanyi ow'omusu maaso kulya mpombo z'abandi za bwerere kwesooka ku mukolokolo simanyi tutwalire ku mukulu w'emmamba mu mmotoka tebaba ogenze kuziika ne batandika okutawanya simanyi tutwalire ku mukulu w'olujja ogande bannaye akulira kiki ne kitasobola muwa ntambula